yatuuka okutuuka Kawanga nti kakyayogera akamwake ne kamussa ng'akawanga we kamugambye. Yes. Kati Dewo ye mufu. What about? Fa baliwo kati. What about fa baliwo kati? Dewo oyo sijagamba nti mbadde mumanyi nnyo naye mumanyi mu bino byakuyimba ku zino woteeri ze nnina. Mbadde mulaba nnyo ku zi woteeri zino ezange ng'ajja nga Dewo yayimbye. Deni n'okumumanya ennyo ku lumbe lwa Katolu Bwama, omugenzi Katolu Bwama. Omwana yasomba obuugi. Banange yasomba obuugi. Siri munywa buugi naye nenywa obuugi. Kwegamba nengamba omulenzi nti oyo yayimba akawanga. Ayi ne mwene ku woteeri za Maama Fiina nti abeerawo wajja n'ayimba n'atambula mu byalo eyo. Woteeri zange esinga ziri mu byalo esinga. Dewo yafudde. Mbadde kusanyuka TV olwaleero. Next Media kwembadde ne programu yange maze kuvaayo ne balyoka bakyogera nti Dewo yafudde. Naye nze mumanye ebintu byange bwe mpulira omuntu afudde oba bwe mpulira omuntu afunye ekizibu sisooka kutunulira ye kuba ye olwedde kiba kimuguddemu. Kati Dewo tekyalina kyamanyi kyatwetaaza ffe abali ku nsi. Niwakuba tulesaawo ekirambulambo kigenda kkala bwe kito kivunde ng'embwa. Nze waliwo omuntu yaleeta embwa ng'erina kirondooza nga kikumwata n'agiziika mu lusuku lwange. Okiziise tekimanyi tekijja complaininga kibiribiri kino kyetulaba wano. Omwoyo guli gwe gukuvaamu ne gugenda. Bwe gugenda ne gwoza ne Katonda waagwo bw'aba waali. Ne gwambuka mu ggulu gusisinkane omulokozi gwewozeeko. Gusisinkane abadde omulungi ennyo mu Uganda gwewozeeko tigaye nti bundi ajja kunnumiriza nti nze nakoze kino. Kino ekibiribiri tekiriiko nti ono omusamize, ono mukatuliki, ono muki. Katonda aba tuyita ekyo. Tebuliko nti onakwira abasaba ekinnansi mu ggwanga Maama Fiina. Nze kasa kiwummula nga nze omutima gwawe gugenda. Nga nsinkana ne pasita omunene ennyo gwe mumanyi nga tuwera ennemba. Nga tuwera ennemba nno. Obanga gusinkana omuntu abadde awalana ennyo Maama Fiina oba abadde amwagala ennyo. Emyoyo Katonda tagenda gyawulamu nze bwe nkimanyi. Kubanga olw'ensonga bw'abanga yatonda ffenna nga tufaanagana musaayi ku musaayi, nnyindo ku nnyindo, buli kimu ku kimu, ate olwo kyatusinkanya mu ggulu kitegeeza agenda tusinkanya. Eri abatajja kufuna mukisa kuwoza eri abatagenda kufuna mukisa kuwoza nga bo bayitawo direct.
abeemanyi nti ye bw'alifa era bw'alifa ye talina wadde enziro n'ekyo. Alhamdulillah rabbil alamin ojja kuyitawo. Naye mu maaso ga Katonda teri alina kibi. Ate mu maaso ga Katonda buli omu alina ekibi. Bwe kiri? Mu maaso ga Katonda teri alina kibi. Ate mu maaso ga Katonda buli omu alina ekibi. Ebintu ebyo byonna ebyo tubisuubire. Ne bw'oliba ng'olina ekibi ekyenkana n'empeke y'akalo bwekiti, Bayibuli egamba ne Kurani tojja kuyingira bwakabaka bwa mu ggulu. Era bw'oliba olina ekirungi ekyenkana n'empeke y'akalo ojja kuyingira mu ggulu. Kati ekituufu kye kiriwa? Mpeke y'akalo embi, mpeke y'akalo ennungi. Ffenna mu budde buno obw'oku nsi bwe tulimu tunoonya ggulu. Nange ndinoonya nno kati ndyagala. Naye abantu batandise okufulumya amawulire. Deewo abadde musamize, Deewo abadde akola katembazi. Nze mbadde ndaba katembazi z'akola. Nabalabako nina omwana gwe njagala ennyo, bale njagala omwana oli, njagala omwana bayiza wezi simulabanga nako bamuyita Lama kati eragawa ekyamunjagaza firishi yali yagenda Katoba yakomawo simanyi yali yagenda eyo. Njagala omwana Lama, bane njagala omwana Lama naturally ng'omuntu okwagala tekiriko kugamba nti alina kyakuwa. ne natural oyinza okwagala omuntu njagala omwana Lama mufolowinga nnyo ebintu. Kati kwe nasangira ono omuvubuka nga bali mu kuzanyisa ebyobuwangwa neddeewo. Deewo yali yateekawo nga yeefuula omuntu w'omusawo, yeefuula omuntu w'amayembe. Kwegaba abantu balina engeri gye bawayalingamu ebintu byabwe bwe bayise bajjajja boogera. Era ng'abaana sijja mugamba nti oba kine ng'omwana bwakola ebintu bye nti agala kalica naye nga kalica tagiriimu butereevu. Kati nga bamanyi okubeera ne Lama n'amuvuma n'amugamba gwe Lama weetondere bajjajja. Yooyo afudde bambi wakamutegeera kati yooyo gwe Lama amayembe go tegalina kyeganyamba biki ekitegeera. Kati kwe namutegeerera nentegeera neŋŋamba ate nno nze nalwawo nga bwajja ku woteri okuyimba bulaze woteri nga simanya nti yooyo. Naye kati olwaliro lwe babinzigiddeyo ne babimpa. Which is okay. Deewo bw'abanga abadde abikola oba abadde akola bufere, which is okay. Basebo ne bannyabo, buli muntu atambulira ku propaganda mu nsi muno. Bafe kinga obulamu obutali bwabwe. Omuntu asobola okwambala n'ayambala eggandula ly'abasawo nga si musawo. Omuntu asobola okwambala ekintu, omuntu asobola okwefuula ekintu kyonna naye nga tali ekyo, which is okay. Kubanga aba anoonya buki. Era nze temwandabako nga nvuddeyo nga numba ti lwaki okola ekyo. Nze sibikola, si ennono yange. Kuba mmanyi buli muntu alina embeera emubuusa awo waali ogenda ewalala. Kati gwe yagisomera bw'ovaayo n'omwataakinga obanga amulemesa obulamu
yensonga evuddeko ebintu byonna okwonooneka onaavuma ono oyinaavuma oli oyinaawemuli ono oyinaawemuli oli naye tekitegeeza nti Deo bw'abadde akola ekyo asaanira kufa. Katonda yasalawo okufa kwaki? Katonda yalina ebisumuluzo by'omuntu bassebo ne bannyabo. Muleme omuganda kyayita okweraguuliza nti weeraguliza nti bwe yasanga omusota wali ne gusala n'afa. Bwe yasanga kino nga kikoze switch yanjirina naawe ayogera ekyagamba nti Deewo twakulabirawo ng'otandise okubeera sitaani saawa yonna bayinza okubika anytime from now. Nanga asomesa bino ali wano ku Maama Fiina ku TikTok saawa yonna bayinza okuga nti Maama Fiina kaweddemu. Wano ku Maama Fiina ku TikTok saawa yonna bayinza okuga nti Maama Fiina kaweddemu. Wano ku Maama Fiina ku TikTok saawa yonna bayinza okuga nti Maama Fiina kaweddemu. Basamize. What about? What about? Banadini nga bafudde okusinga abasamize. Bapapa nga bayiise. Mwina muno omukati sawa zino ngumwongerera. Yawona atya lwaki yawona lwaki yakola bwati lwaki yayika obubadi lwaki yakola bwati esaati nga njeru esaati nga myufu esaati nga yayero esaati nga ye pasita Bugingo nti twagala kale twagala Pentagon eriwa naye mwabyogera naye Katonda yamugamba tajja genda. Kitegeeza ekisumuluzo ky'obulamu eriyo omuntu w'otuukira mu bulamu bassebo ne bannyaba bali ku TikTok kuno nga weegomba Katonda akujjula akujje mu bulamu bw'ensi n'akutwale naye nga teweeyagadde ggula makerenda toyagadde ggula ki toyagadde ggula ki n'ogamba Katonda lwaki tuwonzijja mu bulamu bw'ensi n'akuwangaza emyaka ago nga oli mulamu naye gw'onnyonnyola ebyo abadde akuyamba abadde akulabirira gw'obadde okubira essimu n'omugamba mpaayo 10,000 oboolera ne baga nti mu mmotoka emusi kyogamba ono omwana Deewo afudde tabadde ne balabirira nga be ekisenge kyabakuba bayiza nga bamuyita naddadi tebamuyita Deewo kuba omuntu akusingako ku ssente abeera dadi oba mami dadi kakintu ekituwekedde dadi kino nga bwe bulamu bwabwe basigaddewa kitegeeza Katonda atuuse ekiseera n'agamba Deewo ojja kufa olunaku bwe luti mu kiseera bwe kiti. Tulina abasajja be tumanyi abaali bannaddiini ennyo nga bw'akwata Bayibuli bw'ati lozeti ntya ku Bayibuli yange babayinza okulowooza ndi mukafiiri nnyo siina Bayibuli nekulano oyinza n'ogireeta nga omuntu bw'akwata ku Bayibuli bw'ati enje zikungumuka abasajja baafa omu yafiira mu mabira balaba ekkulu yali Mugerwa pastor Mugerwa John ino Bayibuli yange olowooza ya myaka emeka oyinza okulowooza yakakati ino baze naye emyaka emeka
Bible tuzisoma. Olina abantu bebagana mubalaga. Ani? Mugerwa. Olina bisalo. Iya. Olina bisalo. Abantu be yadde mukyala we. Olina bisalo. Ne mukyala we yayitazaala sinze obanze yajja wange ne mu omwana. Yayitazaala ne mu omwana. Nga tebazaala ye ne mukyala we. Eri abasajja oyo gwe tugamba bala bikulu mpozi yakola ki yakyewunyisa abantu yalinnya kukulaani kati mulimu ebintu byetugamba nti okuba ne Katonda tekitegeeza nti Katonda agenda kuwangaza emyaka 10 nti Maama Fiina atamulina agenda muwangaza emyaka 5 mweyige Katonda kyeki mukkirize Katonda kyakola mukkirize Katonda ebigezo byaleeta nze mundaba wano ndi mukyala mumanyi mukugu mumalirivu mu buli kimu kyonna teri kinkanga mu dduniya naye nze mundaba buli lunaku nsiba ngamba nti nze bwenfuluma nga nvuga emmotoka muga Katonda mpaddeyo famire yange nemba ninyenyonyi manyi nti okufa kubeerawo buli ki omuntu atakkiriza kufa talina bukkiriza bw'oba tokkiriza nti okufa gyekuli nga gwolooza nti buli afudde abaako n'akawakatirwa tokkiriza okimanyi nti Bayibuli ekola ng'omukafiiri ekola ng'omukafiiri singa teyakoze ati okufa tekukasinga fe kyotegeeza twayingira obusamize nga tulina emyaka 13 what about wakyatulekawo tuli myaka 4 plus bwe tuli oyo mwana ddeewo abadde muto naye mu nsi tulina okukimanya nti buli muntu abeera n'enfuyirizi ze enfuyirizi bwe zitambula ne zikola Katonda n'agamba no viira abantu bano baleka si bakkiriza mu nsi tulina okukimanya tulina abantu betuyambye betubeereddewo naye ng'omuntu gw'obeereddewo alina okuteekawo embeera egamba kati ddewo abadde n'abantu balabirira kati accident eyinza okuva ku ekyo oyinaganidde watuyamba ki ndewo talina kyali ndewo yeeragalagana obusente ndewo agenda nakuba obuyimbayimba ndewo agenda neyefuula omusamize bayizaawo babadde mufere completely me I don't care naye abadde ayimirizaawo famire ye kati nayoka akusindiira ebigambo nakusindiira kati Katonda n'agamba ono muntu kigwoyamba abantu kiboyamba jangu onkolere nze Katonda agala balungi obulamu bwensi no basebo ne banyabo tukkiriza nti Katonda gyali ate tumala okukkiriza nti Katonda gyali ate ne tugaana bannange ne tugaanira ddala ti Katonda tasobola kukola ekyo ekinawusa ku bantu abatakkiriza mu Katonda naye ng'ate nze mukkirizaamu oli bw'afa ng'alina emyaka 6 ti omwana abadde akuze owenkaaga abadde oli bw'afa ng'alina emyaka 75 ti abadde akyali muto kati mwe mwagala Katonda atwale ki akere ku makya ayingire mu famire yammwe abagambe nti nze Katonda nteeseteese njala kutwala lozeti ennaku z'omwezi nga 15 ye atwala kyasiimye kuba kiringa omukyalo omufumbo nze mundaba nyambadde t-shirt si mu t-shirt bwe butuuka ekiro saawa 3 bayizawo 4 nyakitundu tosobola kuntegeera nti ze Maama Fiina
mba nyambadde ka night nyambadde kaki kubanga njize enkubyo kati nga oli yapangulula bupanguluzi nanyine mukyala kuba katonda wange kati gwemba nina naye abantu temukkiriza diro kibeera kino nkyogedde lwaki ndabye mutabanyi wange Kavin Kayanja akagamba nti ddewo twamulabirawo ng'ayingira amasitaani Kavin si bwe kiri mukwano gwe Kayanja ate Kayanja gwe mumanyi omutuufu omusajja omuganda oli gino Kavin Kayanja gwe mumanyi owangi so omulala oli musajja muganda oyina kalichayo ng'omuganda ya wano lwayo ne wabeera bugingo muwira